Anaba Jackson Kaswa naye naye alina kye yawandiika ekirala ekiyitibwa nga kirimu ebisoko n'engero ebyamakulu. Ebisoko n'engero ebyamakulu. Yawandiika n'ekitabo ekikwata ku nkoko, Omuganda n'enkoko. Yes. Abaana abasoma okuwandiika babijjukira. Ebitabo bino byali bingi kituufu nnyo naye tujja kuba tubafunirayo yawandiika ebitabo biringa nga 5. Ate nno ne mu Luzungu ng'ate awandiika ne mu Luzungu abasoma a history of education in East Africa kyali kitabo kye n'awandiika ekirala bakiyitanga development and administration of education in Uganda. Kirabibamu ku educationists abasooka. Ebitabo byali bingi nnyo mu Luzungu n'Oluganda. Oyogedde ku bisoko n'engero ez'amakubo amakusike. Ekyo ekitabo nakyo kyali kikene bingi. Bugamba yo obulamu bwe yali muwandiisi. Kale obwa professor nga bukola ki? Nga butuukana n'ensonga eyo. Bwanyi. Bannange naye kale mubbi Walumbe ye mubbi Walumbe kale ffe tugende maaso n'omukulu oyo buli wendowooza ku Walumbe n'entyamu oba tukolera bwerere tugume tukole gokola nze mbadde ngenda kuvaawo nkuleke ebyokunsika bibe byakunsi so bujja kukyawe buti nga nange mumbika nti mulasa bannaye agenzi mbiwulira namanyi ne ganzigwa akola nkole kale sinna kyakola kankola kafeero yabyogera n'agamba ne myekola tebimpa maanyi nkuba yasigala azisika kituufu ku ssaawa envannyuma kituufu naye bannaawe omusajja oyo yali asengeka ennyiriri musimanyi n'ebiwugululu byetoziisa bulirayo ebyokubogoza nti bitulanga ne binamunyenye byabikanga abaanange obani yabbe bimba byange obwe bulamu bwa kokonyo obanyinga tontomo olutonto abadde nyimba taata byuma bye bibuzeeko kale tugende maaso nsooka okulaba ku ngo esebo ebijja twogeddeko sosotola wano we tugenda ate wazibu va ku eri eyali eranga obulanzi akabi akajja n'okulya yagikubako amaaso mpulira katulabe twagolokoka mu matutuma ag'okubiri nga tukwataliraga ekiw'omunaku lugendo lwaffe twalusulirira nze nasula amatu gali bweru manyi bwe twabanga tunakyala nze nga seebaka munaga abaana bonna bwekasabanya nga balina olugendo otwo tetujja anti aba yesunga eri bigi balaga nalyoka abasumbuwa mu lugendo okiraba n'otulo nasulanga amatu gali bweru manyi bwe twabanga tunakyala nze nga seebaka okuva endolombe okutuuka ekiw'omunaku ng'akasiira mu wamaggwe weekali bwe muteeka kiranga ddala kuyeekera nnyongere munnange nno bwe muteeka kuyeekera nnyongere munnange nno ng'ekisula mukirya ekitundu kino ekya Kitooma kyali nabbamba w'amabira era emigga gyamu bwe gyajjulanga nga gibooga era nga gikulubbya n'abantu naye okwekyanda ng'amazzi gatwalirwa mu ntegetege ekyanda basebo ne banyabo ekyeya obukubo bwamuli bwali butono ddala nga bufunda ate nga buserekeddwa amatabi g'emiti ebisagazi wamma nga bw'oba otambula omutambuze otambula okutaamiridde ng'asenserera ekigo tetwalwa nga tugwa mu ddene nga tusaawula ngere olwo nno nze nkulembeddemu bambinisa eggugu ligenda linkembya omukulu jjajjange empago anvaako emabega nga akutte omuggo gwe tonjogera mwange ogw'enzira n'effumu lye busajja bukirana kwe yali asibye akasiki akamunyeenya okutiisa ensolo wulira amagezi g'Abaganda agedda munga n'emmindi ekisa obusungu eri ku mumwa akabwa kaffe maguja nga katuvaako emabega kakoobedde olunyiriri tuba twakatambulako obutala n'obutendera mpawe bwaga ne tusanga empaladdume omulangatira gw'omusajja yali ayimiridde awo ku mabbali g'ekkubo ku kafunvu kwe twamutuukako neneesisiwala n'afuuka engo ono yatyamu yesisiwala n'enviiri ne zimuva ndowooza ku mutwe
omubiri gwamususuukira. Naye twali tumuyitako bwe tuti n'atubuuza nti bamutabuuza mutya. Jjajjange n'ayanukula nti bulungi gwe weesibwamu otya. N'atubuuza nti muvaawa era mulagawo ekiro. Ko jjajjange nti gwe bikwatirako wa tubuuza twali tefena. Yali mutuufu. Ko omusajja tobuuzibwa musajja wattu nno akamwako nno nga kalimu omuzigo. Ebigambo ebyo yabyogeza ekkazi eringi nnyo omusajja oyo. Jjajja n'aŋŋamba nti wamma tugende, gira tugende. Nze ne ndyoka ntandulula ebigere ne tutambula naye nga nze nno munange n'amatu tekuli. Nga n'amatu gagenze ddo bagalagawa. Omanyi waliwo ebibaawo esebo n'obanga mu butuufu olinga atakyalina ky'owulira ku kadde ako byakutabudde nga byakutabuseeko ng'awulira n'amatu tekuli. Munnange tuba tuserengeta ekibira mpaaliziraya nga kye tujje tuyite mu kyererezi. Jjajja n'awulira enswagiro. We yakebuka n'alaba ekyemulula mu kisiikirize. Naffe bwe twatuuka mu kisiikirize eky'omuwaawa ne tuyimirira ne tumirira ddala omukka. Musajja teyalwa ne yeeyerula. Ndowooza y'oli era akomyewo. N'ajja ng'atindiga era nga bw'asaayirira bw'aba ali kumpi n'okututuukirako ddala we twali tuyimiridde. N'atta ku bigere n'awuliriza. Baliwa. Baliwa. Ffe twayongera kwekukuma. N'atuyitako. N'agenda nga yeekengera nga bw'alingiza mu buli kisiikirize. Kyokka mu kisiikirize mwe twali teyatunulamu. Kubanga yali akituukamu bw'ati ekiwuugulu ne kitandika okuwuugulira ku mukono gwe ogwa ddyo ne kifaanana okumutwala omwoyo n'atuyitako bw'atyo ng'atunudde eyo. Ate nga ffe mwana wattu twali ku kkono we. Okutemya n'okuzibula nga wuuno akomyewo ajja yeewuunaganya nti baziwa bano wano wonna bayitawo wonna ne bayitawo wano ate nga kuliko n'omwana omuto. Bw'aba akisirisa bw'ati jjajja ne yeesowolayo mu kisiikirize n'amubuuza mu ddoboozi ery'omwanguka nti musajja wattu nno twagala ki okutulondoola. Jjajja abuuza tukuliridde kiki ekikyo ekikutwondeza. Omusajja n'amuddamu ng'atuumirira nti gwe mukubo mwoyita temuyitibwa. Gwe tulese eri ate otulondoola. Wulira no jjajja kyeyamuddamu. Ko jjajja yange nti oba muyitibwa nno naawe nno leero koba oli kulembera. Omusajja n'alyoka bw'atukkanga laddu nti mmanyanga nti lino kkubo nze tompeera mu biragiro. Bwe ndisenga ku kyalo kyo olwo nno n'olyoka ondagira. Jjajja n'amugamba nti bw'otali kulembera nno naawe nange tujja kulya amatereke. Nesatwalula zisiriire. Jjajja yeekangabiriza. Omukadde yeekangabiriza ssebo. Mugumu ono mu bannamukadde. Atasangika. Ayinza okuba amanyi kungulufu. Omanyi abakungufu abo akaddiwa nazo. Otyo. Olw'okubanga omwezi gwali gwa kimpowooze nga gulyongobera era nga guvumbeera ng'ogubongoota, omusajja asamwekaliriza bulungi. Kyokka mu kutya kwe nali ndimu munnange bino bye bintu bye nnekkaanya. Yali musajja nga muwaguufu nga munene wa musitukwa era nga tozuulawo njawulo n'obulevu ogwali gwanjalidde ku kifuba kye. Kabamba ggulu ekirevu olweyo lw'abasajja. Abakyala bakiyita bulala. Mbako kato kaabwe. Akato si bye bino ebya wano mu kifuba. Ebyayogera ku byawo. Onayogera ku bino eby'okuluba bino. Olweyo lw'abasajja oba. Waliwo ne lije ddala babiyita awo ekyambere ekyo. Mbere ekyo. Ayina ddala nga kyalutuula. Ekiyitirira
kandi kimalayo wonna. Ekyange kino kye bayita batya. Kati ekyo kikyo kya lutuula kuba kimalayo wonna. Kiwomyawo bulungi. Kitabawo bulungi. Bwe byagana n'ogaako bisusumbuleko byonna. Nze nagamba kafaanane ka emoji. Naye sindiwadinga nningiza wano. Alabye endala kuliko tulebule butonotono. Ekitegeeza ab'omusolo bwe batusanga. Nze nziruka. Odduka bibyo. Bayitako na bulungi. Era nze nga nabuse singamba balabe be baduma. Ojafunayo ka uniform ka primary. Era kyenzizaako okukola. Abasajja bayita oyongera kuba kikalu. Mpulira bibyo se. Kati munnange batozolawo njawulo n'obulevu ogwali gwajalidde ku kifuba kye naye ono yayimirira ng'ayigulidde era nga yeekembye obujwina buno buba bugoye obusensufu kitegeeza ali mutabaazi batoledi wagambe muwaggu ate nekirala yalina n'amakooba ge abiri mbu yali mutabaazi yalina amakooba ge abiri ng'alina n'engabo ng'alina n'omuggo era nga yeewagisa empiima n'omutabaazi yennyini awo n'agamba jjajja nti ekikuyinudde nno kiki ekikunyanukuza ebbogo bwotyo ng'ate okkirira kibira ino taba mwana oyo omuto kumuleka ttayo wano mumalanga ate amatongo amasa singa sibukwefumba nti gwe singa nakumaze dda naye kale nanti esisinkano teba lyalumu yamwewerera gajja amazzi galeka mu nnyanja ate ne gasinkana mu luwombo muteleevu genda mu maaso munnange n'atunuulira jjajjange ng'anaamumira n'akondola ne yeesooza bino byesaagala n'agenda ne byolera nakulembera oba ate nadda emabega n'atambula mukungujjo n'atambulira ddala mukungujjo butalaba nnyuma n'agenda kalanze ng'ensekere eyita mu kiwalaata kibaaze kyennyini ekyomwanisi waataba ffe ne tumutunuulira enkakaba okutuusa lwe yeesolesa bw'atyo mu kibira n'abula nekimumira n'abira nzaawo ndyokanzisa ku kikkowe era ng'omuto yali tatinasa ku kikkowe ngono wange omukyajja abakuba nshuwadde tuwedde omukulu n'aŋŋamba nti omuvubuka konze ssebo koye nti olukentonda oluzeemu omukoosi gira tudde ku lusuku olwabo n'ayira engulu eri newankubadde nga waliwo akatemerero ekyosi kimala okuyita atiddemu omusajja tekintayiza wali nekinsimbe ate engabi eyeewala yekaluba ennyama twabandaaza ng'obuufu tukyusa tuddayo ku lusuku naye nno nze kyazira kutuula ng'omutwe empagika ku mugugu ng'ennyindo ziyira ate tetumututte omukulu bwe nawaawamuka mutulo nga ndabayo omukulu akyatudde n'emmindi ye ng'eri ku mumwa era bwentyo bwe namuleka nno tulo tumale tunzibe bwe yalabanga obuuso bwange butemereza n'agamba nti nga wawunguddeko otulo otumu titatubambage munnange nga ngogonoka wansi nga neegololamu nga njayuuyamu efunda nga ziizo nga tulamaga wayitawo akabanga mpawe kaaga nga twakwataganye dda n'empaali ziraya olwo nno omukulu asibye omuguwa ku kugulu ogwagendanga gwewalulira eyo emabega ng'omusota mbugutiisetiisa ensolo nga ziguyita omusota bwe twayingira mu kibira emmembe n'entyemuka bettwa nti tulagawo eno neetandika okuntundugga awo nno ng'obudde butulidde munoba ne tugenda tutyo nga tugenda tutindiga nga tetulina na kye tulaba wabula okugenda nga tuwuunawuuna obuwuunyiwuunyi era nga bagenda kiwalazima ng'era n'ekkuba ebigere biwammantali wammante ne tuyeekerera ddala engere ekinywambogo tukiyingiridde tukiyiseemu naye obudde buba bubuna buti emiwabo nagenda okulaba ng'enkulukuunyo ne tweyongera mu maaso ate neeyongera okulaba ensiitaano ate era n'empunyirwa ensanke yawunyirwa ensanke bwe tuguka mu kibangirizi gye nakukuba nti amaaso nga ku kiwuduwudu ky'omuntu
Kamenyo. Taba Kamenyo wafenga. Tabeera nga gwe baagizi bane. Uba. Genda maaso. Yabadde atiisa omukadde. Amagulu gali gagudde eri Magalabanja, omukono ogumu nga gukutte mu kifuba okumpi n'ekiwundu ekinene nnyo, omukono gwe wamma omulala yagwanga gwerambise okulaga ku nsingo, naye ng'engalo zonna zisaliddwako. Ndowooza omufu ono bwe yalaba ng'omutemu agenda okumusanjaga n'ekitala, kwe kusaayo engalo yeewonye. Kazinga bambi buteerere. Omutwe gwo gwali gwesambyeko ku kiwuduwudu, amaaso gombi nga galagira ddala nti yafiira mu kutya kunene. Kyokka newankubadde nga yafa bw'atyo, naye waliwo obubonero obwalaga nti yafiira ddala masajja nga yeerwanyeko. Awo ku bbali twalabawo omukono n'okutu eby'omuntu omulala. Naye yamugaana nja kususumbulako bye nkususumbula. Sikuviirako awo. Anti munnange atakulekera. Naawe tomulekera. Ennyanja ekutomera. N'atakusonyiwa tomusonyiwa. Akaseezi kakuba ekigo kakuba mpi. Anti kasoogwa ng'okuba mpi munna. Ate olina ekyokukola ekirala. Tewali. Mpozi era n'atakubayira atakubayira ennyanja era ekutomera. Naye ng'onoomira. Wakiri onyweko g'onywedde nga tekutwalidde awo. Bannange. Ofiira mu maanyi. Ennyanja egyo ekutta na bujoozi. Gwe ate esooka n'ekuteeka ate n'ekuza. N'osiibula ku bantu. Katusooke tuwummulemu eddakiika emu abatuwuliriza tukomawo temuvaawo.